So kama tuingira ku entertainment. What's okay mu love nga wole ki love entertainment chechiriyo. Bebe Cool. Yatande album. Wenjogeera yayisa abayimbi abenjawulo. Mchaliwo Juliana namulabye. Epas the teacher. Namulabye bajiwulirizeemu balabe obuwoomu obuli mu album. Concept ennungi naye ate ludambi because abo bayimbi ate olina akakwate nabo bwekubamu akafaanyi nga bebikola ese tiktoka oba bloga oba kritiki yenna namutuuzaawo ng'ensi yadde mulabya nti nno bali kabanangu tumugamba mpuliriza mu luyimba olwo mu alubamu eyo akuyite nzitasobola kumpita kwamanyi jamugamba amazima nati zitasobola kubanga nja mugamba amazima agayalaga batasijja mugamba ate tujja okuvamu atulwanyi ng'anyiize concept ennungi naye tusobola gikola n'abayimbi banno olina gikola n'abaproducer abalala ab'ensi endala olina gikola n'abapresenter gundi Swang Zavini yalina ogwo omuze era abapresenter buli kritiki yenayina nebatuuza teyita bayimbi naga tugaa kuta ennyimba zazaawozi zino mulondeko ennyimba 3 ze tuba tufiirako nokubaako baproblem nowandika oluyimba lweyagala olusinga obululu obungi bwebagenda nalwo lwebapushinga ennyo so ekyo Bebe Cool yandibadde akikola emyaka 10 emabega nibo baagala kuyitinga international ate nga baleese bali loko there's a problem baba kukola kintu ayagala kuyitinga international agende Nigeria agyeyo producer omu aje South Africa agyeyo producer omu agende Tanzania agyeyo producer omu agende mu nsi ezifuga music mu Africa agyeyo producer omu amuteeka agana eno album yange gyenkola muwulirizeemu aho kiba na sense wano kifu tosobola kuddira muyimbi munno kati Juliana amaze emyaka meka nga tafunye luyimba amumanyi is a good producer by the way but Juliana nekiri ku market kata kyakimanyi Juliana yakola ebintu bye bimunyumira nga ye kajja kudda because oli mukwano gwe mwakola nga mwena ku capital nga uvamu yaddamu oba nga bwogendamu nga yaddamu so epas era Steve mulungi but ku katale ka Bebe Cool aba alimba negalo oba yaleeseyo kubalala alimba atya Bebe Cool epas tamanyi epas producer mulungi songwriter mulungi producer mulungi sound engineer mulungi but ku Bebe Cool ekirubirwa kikirala ku kya epas ndaba babiri bokka bwe yaleese mutitiizi ate atya kyokka abantu alina ssente omuntu alina ssente akola ebintu ebiri professional ate ebiri international yamani ebiri professional ebiri international kwekyakuta bajenkinizi kyaliwe ate ngaye butajja ne kasukulu kyaliwe ne sendisa kyaliwe ne sendi I think omuntu asobola omugamba amazima sendi oba kuba kati wabulayo wiiki emu jukira agitanga 3 oba mu wiiki eyo mwana abayitire era tegenda kukola tegenda kuba temulimu wawo factor egenda international Bebe Cool yandibadde ahitinga international yafadda East African Bashment Crew Bebe Cool yandibadde akubira international only 40 something abantu bogenda okulwana nabo mu international bali 30s enkulu tenywa to first DB yali myaka gya Bebe Cool naye ayimbawa ayina kola atya ayina kukkiriza mazima nti senze neteekamu nyingi nnyo sinsi ngamba abantu tinjaganya industry kaziteeke bumuyimbi omulala nsanyinenge contract nga Swang Zavini weekola mu mwaka mbere n'ennyimba zange 2 n'esente zisigadde nziteeke mu baana abato abanatwala music industry mu maaso gye wejja gagamere emiriro nga likodire yes ng'efeesi yaayo ng'olaba Koffi Olomide kyakola Koffi Olomide alina abayimbi bangi mu Burundi naye mulimu Falikupa yava omwo bannya bavuddemu Wasafi nga wokola Harmonizer
simanyi baani baguki ba Ravine simanyi Ravine oba Lavine oba biki Swangs kuba bajukulira bali ko bayimbi Swangs nga bweri nakwa gundi akyabalemi ono mwala asembyeeno Zafalani ajja akyabalemi ekimanyi bajja kutuuka ekirala bamuveeko wawa akaseera tekannatuuka kitaka teyakubye temwasooka kumuzala wano mumuvumu obupalepale yakubye netaleeta sente tazireeta otuninga ku TikTok ninga kampuni tuleeta sente tulina kyoteeka mu kampuni kitaka taleeta watano ajja kuleeta gyobujja mu maaso ate mutasobola kuwa milioni 5 mu kitaka naawe olulina gibakuwemeka 2 ngogera kujja musende meka kyova ebivu bisala birimu bantu abatamanyi bizinesi bangi ate abefula bagitegeera bano bati gasobola okujja omuyimbi w'embalala namugamba ngenda kukuwa milioni 10 naye nga yesigulidde ku bantu b'embalala nasale musale which is bad omuyimbi nomubeza amalala agera okudisitringa kaliya ye kulwe politics wogwolina so mukulu Bebe kyalina okukola kintu kyokka akkiriza amazima asange ba profession ate addeyo ku doing body nga we yakolanga tuwasanyiriza omuyimbi akolenga we yakolanga ng'aleeta bakiwoko akolenga yakolanga nga we yaleeta ziwe na mukazi we yaleeta manyi kuyimba n'ava mu industry ng'amanyi ngamu oluyimba hit song n'abula mu mega song mwamukubanya ebikondo n'asalawo abyesonga mukazi we kyemanyi kyemuwa ekitiibwa Joanna yasaga nnyo mwogeraku because mama baana but kyemanyi nti Joanna nga ye yali akyagala matoka ekyalaga nkitekisinzeeko nga esazo ng'ovuga pikipiki nogambe Mukama Katonda songa onnyamba nonfuna akamotoka nofuna emmotoka noga Mukama senga onnyamba nenfuga ku Range Rover novuga Range Rover senga Mukama onnyamba nenfuna ku nnyonyi nene weebera waliwo alina atalina magulu agase Mukama Katonda onnyamba nenfuna ku magulu ntambulako nempulira obuwoomi bw'amagulu nga gatambula so ebintu byensi biri fani but nze Bebe kyemusaba kiri kimu kyokka akolere record label nga Donjezo bwe baakola nga Bapisco bwe baakola aleme kukola nga banne bwe baakola tunadana ne tukuba mutochi mu album no problem nekyama tajja kunyuma mami zutu gana tumuwagire ewande gyao birthday oyo yani wakati boy no bula cake 12 December mashallah inatera okutuuka